Calvin Kayanja si birungi eno Don Chris avuddeyo n'atiisatiisa okumwabya. Ene Newspack Channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuleetedde kambeere nga tandikirawo wano tetukulwisaawo tugakuweerawo ky'olina okukola kwe kusubscribinga okulikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Calvin Kayanja munnange ebibya si birungi eno Don Chris oba Eddie oba Kamoga atiisizza nti no ssaawa yonna agenda kubeera nga amwabya. Mbu munnange Calvin Kayanja naye mufere. Era ono agambye essaawa yonna ajja ku live aleete obujulizi obulaga nti no Calvin Kayanja naye mufere. Akatambi kaakano oyinza okugamba nti tutemye mugambo. Kiriwo Don Chris Mulimutya sijjane live olwaleero njogera ku kampani z'effere okuli ya Calvin Kayanja neya Bantu Tours and Travel n'endala kubanga mwe temulina capacity oba mu authority okuvaayo okukola comment bino ebiriwo live ejja olwaleero Calvin Kayanja naawe simanyi Mr. Sekizibu Paulo owa Bantu Tours and Travel. I'm coming for you. Full figure wuuno munnange avuddeyo ku nsonga za Shamimu Malende. Agambye mbu Shamimu Malende yakomyewo ng'olubuto lunene luzibu mbu era beetaaga banoonyereze olubuto olunene oluzibu yaluggya bannange. Shamimu Malende nno naye tebamuli bulungi. Kunoonyeza ddwayo omukazi oli yabaddemu omulwadde yakomyewo n'olubuto abasawo be bamusobyako bamukuba mpiso nedanje bayafunda yalwala ng'alina olubuto emyaka 5 nga mulwadde. Excuse me, mbulya ddi wakoze 4 years nga mulwadde era yakomedde mu uniform ya prison yakomeddewo mu uniform nga maternity bano buto bunene nnyo bwetyo era bakazuuminze ne bakajjayo omanyi maama abasawo beegatta ku balwadde. omanyi tulina okukola assessment ku muntu kyayogedde. Ekintu kyangambye omukyala abadde yalina ebizibu abadde mulwadde bw'abanga tasobola kuzika taata we ekyo kya bulijjo anti lindako nkunyumize anti kiriza ekimala eggobe kati kanguwe politics anti mpuliriza gyo tewabisawa n'omusajja nga tannafa nengamba nti oyo politics nompakanya nokyesibako nti omusajja afudde nekugamba batandise nekugamba bagenda kwaleeta poliisi bagiwe ssente bakwate bo benyini twalina ani wano yawa poliisi ssente nemukwata yali wa Nuupu yali kansala wa Bobona Manekadi yali ani n'abagamba munkwate kati tekankubulire accordingire ku matama g'omukazi omanye omuntu omulwadde bw'abeera era baganda bagamba nti ajjanjaba omulwadde yakola ki kuba yagejja omukazi alina amatama gatabangako na wano kitegeeza nti abadde esinga alya bulungi ng'anywa nti kwe kujjanjaba teriwaddaga nayo ttama nga lwiti alikola omukazi alina amatama gabumbulukuse bwegatto oyinza gabitumbula osobola kukifumitamu oli bwafaanana bannange komedi ali mu politics saba nnyo omwana walemenga kuyingira politics era lwana nnyo abaana bo baweerere obayigiriza business obayigiriza okuvuga ennyonyi ezo zebali mu pilot avuga ennyonyi ye naye politics aye kafuuka kikolimo nza muteringire accordingire ku mukazi bwali yajjidde mu maternity naye olubuto nga luyitamu ng'agezaako ddukolaba ate yeerabidde babadde nga bamukutte ne beerabira n'abuukabuuka ebyo Katonda olulimi lw'omuli batulira bamukisa yeerabidde n'abuukabuuka mu bbanga bw'atalina kodda akavidiyo ng'ate nebagaye munkwate empenyere nga yakomeddewo mulaale bulijjo nga tazikuba abantu bamukinyeko yandikoze atya ewa full figure si birungi bamuli bubi aba NRM batandise nno okulwanagana bokka na bokka abaho wuuno atabuse. Muzeyi bwe yannonda muzeyi taata wange njagala okutegeeza kino bawannonda agule wannonda noŋŋamba nti mbeere omuyambi wo omuwabuzi wo okuva ne wannonda saazikiza wansindika mu ghetto abavubuka bano boolaba mukole bwe muti muzeyi abavubuka bano boolaba wansindika mu ghetto without who what and what saayimiriramu saakola mistake natambula n'eŋŋenda mu ghetto nga waliyo abaana abazibu ennyo okwogera nabo era abamu bajja ne bookya edduuka
bange ebansala naye nasigala nkola waliwo muba mukubanjokya naye nasigala nkola obutazikiza nebazannyo bakaba bange benkola nabo taata tukwebaza okuba ng'olowoleza ensi yaffe baŋŋambye kuyimba nesinza butakwebaza kano akaseera kaba kanja Muzeeyi Nkuloopera Fuurufiga Bukyomulonda talina kye yali akoze ku gulawundi. Ekyokubiri Muzeeyi Nkuloopera Fuurufiga Bukyomulonda yafuna amaanyi agawemula abantu nga naawe kwotadde. Emabega kaawo yakuyita omulambo gwe ne General Musarene na Roiso yabayita emirambo. Muzeeyi Nkuloopera Fuurufiga teri yali ayokeza bizinesi ye nga bw'ayogera. Muzeeyi Nkuloopera Fuurufiga tayina bizinesi ye gye baali bataddeko omuliro akulimba. Muzeeyi ekirala nange Nkuloopera Fuurufiga akola magezi ga kukuba luseke yaliwo kwetega kukuba luseke olaba wona wetubeera abeera afukamira mu bisooto. So Muzeeyi Fuurufiga talina mulimu gwe yali akoze. Muzeeyi ekirala Nkuloopera Fuurufiga talina abaana ba ghetto be yali akutteko. Njagala waveeyo abaana 10 nga bava mu ghetto bagambe nti Fuurufiga yali atuyambyeko. Omuntu ayamba abaana ba ghetto bamuyita afande Damulirani Meja Kuteesa. So Muzeeyi Fuurufiga ekirala ekisembayo Nkuloopera bwe wamuwa obuyinza yabukozesa bubi okusiba abaana ba TikTok ne ba social medias abalala oba ba influencer abalala. Muzeeyi nange ekirala kyenkuloopera Fuurufiga Bukyomulonda nga president advisor asibye abaana ba TikTok abawera 5. Ekirala Fuurufiga akasembayo omusiru tawabula mugezi gwe toyina kintu kyosobola kuwabula president Museveni. Just werimba wetega jo bakuyise oyimbe noja mukulompompoka. So oyo just akuba luseke bye byange big up. Eddie Kenzo avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula Bebe Cool. Ono no yabadde akyaziddwa Makona. Jjukira nti Bebe Cool yavaayo n'akola statement ng'eringa ng'essa wansi Kenzo. Katubeere nga tukuwa akatambi. Yobulambule butya President Eddie Kenzo? Amina. Waliwo abantu abamu abaleka nga batakukkiririzaamu era nga bagamba nti toli global artist. Abamu nga ba Bebe Cool. Kiki ennyo kiwawa? Ate mungweri takola ntya. Sina kinyiza kola muntu. Banze nkola mirimo gyange kama jansi ndikokola ku nsi. Naye oli ata buli muntu alina choice ye okulaba ebintu n'okubyogera nga bw'aba yagadde. Ye bw'oli bw'avaayo n'agamba nti Eddie Kenzo tali global asobola okuba omutuufu because aba tamanyi nti ndi. Bishegedde. Ate nze siri responsible for anybody's okubanga tategedde tamanyi. Oba kishegedde. Oli bw'aba tamanyi kintu aba takimanyi era aba takiraba. But owulira otyo reality. What is the reality? But owulira otyo okuba nti gwe waleeta BET Nkolodiani awards ezitali emu 2 3 4 ate nga z'amaanyi naye omuntu akutyoboola bw'atyo ndi toli global. Teri antyobodde. Omukulu Bebe Cool yagambye nti yali ayina idea yali awadde government wa president Dr. Museveni nti abayimbi basatu babawe billioni nga 15 oba 2 ugateko ne ba promoter nga buli omwe bamwadde billioni 5 promotinga Uganda. Gwe idea eyo olowooza yandikoledde Uganda naddala abayimbi ku industry okugipromotinga ebweru? Kunze tesobola kukola naye osanga ye kuyala bakikola kubanga industry teetololera wakati w'abantu 2 oba 3. Industry nene from one border to another. Tuba tuli awo government yegamba nti abayimbi bagenda bawa sente billioni 3 mwezi. Tutandikira wadagala tutandikire wera tuddewa. Sobola kujja wano mu mawulire kutandika gamba nti tugenda tandikira wano tudde wano. No. This is ekisookera ddala it's about service. Oshegera kujja ezo sente tebaziweereza mbane mugende buli omu alye za mirimu ki sente ezo zigenda kukola? Mirimu ekisookera ddala structures kuzimba
both physical and digital, then empowerment, okuwaayo kwongera okwempawalinga abantu, okuddayo mu production, okuba kulani okwongera okuteeka mu mindset change programs in different ways, leadership, structuring, strengthening structure, strengthening unity, then copyright law, n'ebirala bingi. But sente ezasimbwayo kubawa abayimbi kate beetuge beekwate mu mataayi era abamu banyiiga nnyo ne bakunyiigira. Ogenda kukola otya okuba nti bano abayimbi ekintu ekyo kibajjamu? Kisinziira ani yanyiigira yanyiiga lwaki. I don't think nti eriyo member yanyiiga because circles, it's all about membership. Kati bano abanyiiga be baani abali? I don't know gwe abangambye. Abazze boogera ebintu ebitakwatagana ku ssente era ng'abamu bagamba nti wazibba n'ozibba. Abantu abatakwatagana aboogera ebitakwatagana bangi. Nakugambye nti abantu bangi abayina ebirowoozo byabwe n'endaba y'ebintu mu ngeri endala. Omuntu akkirizibwa okulaba ebintu mu ngeri gy'aba ayagala. Okusinziira buli omu waali walabira omusana n'enjuba. Bw'olabanga omuntu ayogedde ekintu osookanga n'ogamba lwaki akyogedde. Bw'olabanga ng'akyogedde lwa butamanya, then you stop there because abatamanyi. Naye kimanyi nti omukwano gw'okunyiriza. Mukama omulungi nnyo. Omukwano Katonda ky'ekintu kirabo kye yasinga otuwanga kingi. Mukwano. Nalabye ng'omumaze okulya akalulu ne mutandika okucelebratinga omukyala bw'omwetikka olinya ensozi ne tugamba olumya ba ex kiki? No. Buli kimu osobola okukikola okusinziira w'oli. Kati twabadde mu Maction Falls. Ebyo bintu bya relax, bya kuzannya, byaki. Senga tunabadde nkikoledde mu ofiisi oba naye twabadde muka kurelaxingamu. Fun, family and friends. Never ex nga bwe twabibakolera. Wefuula busy. Kisinziira bunyonyi oli eno. Kisinziira bwali budde kino time ndala n'eri yalinda. Alex Luwemba nno naye tatudde. Alex Luwemba tatudde katubeere nga tumukuwa. Ku mulundi guno gye tutuumye protestive vote, the people betugamba nti abantu bo nga babagenda turning up bagende balonde, they are going to turn up against those prominent figures betumanyi nti ono abadde mu struggle era ng'ali ku bannankyukakyuka okugeza ng'Emityana. The people of Mityana bagenda kuvotinga overwhelmingly another candidate. Ekyo mukwano gwange zaako oli mukwano gwange naye nayiseeko Emityana eyo zaake nga kibulamu. Sikulimba honorable zaake nayiseeko Emityana oli mukwano gwange. Zaake honorable Francis Zaake, you're my good friend. Era ekyo kimanyi bulungi nnyo, you're my good friend. Naye ekiri ku ground yo my brother oyinako ebitundu 3 ku buli 100. Honorable Francis Zaake, I'm telling you. Nze soogera bwogezi nti olw'okuba nina kye nnoonya. No. Teri yansasudde naye you can still make it kubanga mukadde kano ke tuyinawo okyasobola okuddamu n'okola ki. Waliwo essajja awo baliyita oba Mugisha Patrick lyeyita Munyarwanda wa Kabaka. Lisajja liseetinze gulawundi yaalyo. Mugisha Patrick wandiraba ku face empya Emityana awo. Face empya Emityana awo wandiziraba. Ewalala w'otasuubira nti muganda wange omuko omweru gwandire mufubutuka waawo omanyiwo oyagala omanyawo Ennakawa. Owekitiibwa Joel Ssennyonyi bw'ateenyweza Ennakawa awo ayinza obutadda mu paalamenti ye12. Nze nkubuulira muli biŋŋamba wano Luwemba nga mujja kuzza vidiyo
bw'aba teyeeterezezza bbanga kano n'addayo ku ground n'addayo tuddo nga bwe yali akola ki nga bwe yakanoonyanga mu ntandikwa nnyumba ku nnyumba omanyidde tudde ekuyambako okumanya ebirowoozo by'abantu n'abadde anyiize akaana ako mukalabaako akavubuka ako Anderson Bulola bwete ettambudde badde mulabi mulungi ole kwekumira ku Newspack channel toberabira okusubscribinga okulikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section wekumire kweno yoka tujja kwera nga tukwa amawulire amalala ge tunaaba atufunyeewo